Aya basi nga tugezeeko omukyala gwe bayita Maureen Nantume. Maureen Nantume naye atandikidde mu lutalo olwaleero nga ali mu nteekateeka y'okunoonya bannannyini kampuni gye bayita FKang abagiyita FK facial cream. Bano nno bakozesa ekifaananyi kye babadde batundirako ebizigo era omukyala ono asobodde okuba ate ng'avudde ku mitimbagano gye n'abategeeza beeyanjule nga bukyali olw'ensonga nti bakoze ssente nga bakozesa ekifaananyi kye ate ye nga tafunanko wadde 11. Kati nno okuyita ku mitimbagano ategeezezza bonna abamanyi ku bakulu abo basobole okuba ate nga bamutuukira kubanga naali mu nteekateeka za kukola konsati naye ne ssente zitegeka zikyamubuze ate nga bakozesa ekifaananyi kye okutundirako ebizigo byabwe. Kati omukyalo oyo gwe bayita Maureen Nantume akadde kano abadde yasirika mu ndongo alina oluyimba baluyita wojja ekigere lwe lubadde lutambula akadde kano naye kati abakulu bano bamufuukidde akayinja mu ngatto nga bakozesa ekifaananyi kye era nga mu maketi oba mu katale ebintu bino gyebiri. Kati ategeezezza ku mitimbagano gye n'agamba nti bannannyini kampuni eno mukikomye temuddamu kukozesa kifaananyi kyange mulanga ebyammwe kubanga nze sibimanyiiko wadde n'akamu temwantuukirako wadde n'akamu era tugenda kubanga tugenda mu mateeka olw'ensonga ebintu byatuuka dda mu katale ate nga kuliko ekifaananyi kya Maureen Nantume. Bayimbi bangi nnyo abazze nga bafuna endorsements oba offers ezo nga boolaba Shiba ayina amazzi ne Spice ayina amazzi ga promotinga ba David Utalo balina kampuni ez'enjawulo ze bapromotinga oba oli abo bafuna batuuka mitendera emituufu ne bafuna kye balinawo okubanga bafuna. Naye Maureen agamba ensonga eno abadde agyetegereza okumala akabanga n'abakulu babadde tebazikiza wadde n'akamu. N'agamba embeera ndowooza egenda kudda mu babaavu tulabe gye kinaggweera. Brian